Daniela Atim eyali mukyala wa Dr. Jose Chameleone naye batandise okumuyisaamu eggaali nga bwe yakolanga nnyazaala we. Kaakati waliwo eyavuddeyo n'abeera ng'ate abulirira girlfriend wa Aba Marcus n'alyoka amugamba nti mu Uganda enkola eri nti we muba mufunyeemu obutakkaanya ng'abafumbo ensonga oziroopera nnyazaala wo. Kaakati ono mu kumuddamu n'alyoka amugamba nti Daniela oba nnyazaala we ali useless. Bw'ate no bwe yavuddeyo n'abeera ng'ate addamu nga w'oli mu kulaba screenshot eyo. Daniela ajjukira yayisaamu eggaali maama wa Dr. Jose Chameleone, kaakati naye atandise okuba nti naate akiwulira. Katubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti naate tufuna munnange Florence Nampijja kw'ossa ne Ahmed Lubowa. Bannayuganda bali bothered nnyo n'enkolagana ya Florence Nampijja ne Ahmed Lubowa. Kaakati munnange Florence Nampijja yalabiseeko wali eri mu kukungubagira omugenzi Alex Mukulu nga munnange bali wamu ne Ahmed Lubowa n'ondabira omugambo mu comment section. Ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno maama and papa. Florence bamuyise mami ate Ahmed Lubowa ne bamuyita papa. Ono owulira mbw ababiri bano bali bombi si byaffe ffe tugakuwanga ate be tugafuna. Ono n'alyoka agamba nti abantu bano ababiri bannange tebateŋŋana. Bannayuganda bannange nga biba nga muli bothered nnyo. Ono n'alyoka agamba nti mama and daddy batuuse. Byebyo nno munnange katubeere ng'ate eyo tuvaayo. Subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section ng'enkola yaffe bweri tukkirize tubeere ng'ate tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga neewolekawo bakabwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako. Tumusiime Michael ogamba otya Nakimera Norin tukutumiddeko mukwano twagala okubuuzaako ku Masike bwebale kuba nti nokwoli Yiga Rashid tukutumiddeko Namulindwa Prosi newe bale kuba nti naate ekwoli Irene update ogamba otya mukwano Kagude Choice nawe etukubuuzizaako. Kiriza ate tubeere ng'ate tugendako ewa Franka Gashumba. Franka Gashumba avuddeyo n'atabukira abo abeeyita abanene abo abeeyita mikwano gy'omugenzi Alex Mukulu. Mbu munnange bano Alex Mukulu teyandivudde mu bulamu bw'ensi eno singa baafaayo. Era Gashumba munyiivu nnyo ddala. Katubeere nga tukuwa katambi. Tuswadde nnyo maaso ga Katonda. Alex tiyalifudde. Alex okuva lwe baamubise ndaba be muyita abanene mu sectors ez'enjawulo mu Uganda nga bamwogerako. Naye nga bwe yali asinga obbeetaagira none of them showed up. Alex Mukulu yamala wiiki emu n'ekitundu erubaga mu ddwaliro nga mulwadde. Yamala wiiki emu n'ekitundu erubaga mu ddwaliro nga mulwadde. Ne ngendayo okumulaba. Nasangayo Nansi amujjanjaba. Ne mubuuza bantu ki abazzeeko wano okulaba Alex Mukulu. N'aŋŋamba abakozi ba Radio Simba. Like 4 weeks back, I think. I can verify mu simu yange muno. Namusanga yeebase mu kitanda ne tunyumya n'antegeera. Namala essaawa nga nnamba ne ŋŋamba omusawo mujje ku kitanda ekyo omutwaleko ku balukoni wali afune fresh air. N'amujja Alex n'atambula yekka n'amutwala ku balukoni. Ne mbalekerayo obuyambi bwe nasobola. Ne mbaako omukulu gwe ntegeeza nti Alex mulwadde muyi. Mba ndi awo enkeera omuwala nga ŋŋamba nti baatusiibudde. Ne mbuuza bwayi mwadde mutuse okusiibulwa nti muwala we yainsistiinze nti asiibulwe era tuzeeyo awaka. Ne ndowooza nti oba Alex improvinze era nze ndi muswavu nnyo mu maaso ga Katonda nti situkoze kisoboka.
era nze sijja kumuziika sijja kgenda kulaba ku mulambo gwa Alex Mukulu ku National Theatre n'awaka sijja kgendayo bwe balimala omuziika gye bamuziise nja kgendayo ku ntaana ye mugambye twakube trains tiwalifudde Alex yafudde bunaku Alex yafudde embeera mbi ekyokubiri family yali ya disgruntled yali dismantled family ye yes Alex nkiddamu yafudde embeera mbi tiyalifudde Alex yafudde bujjanjabi mumbuulire y'omunene omwe yali afiiridde ekiruddu sidda ku leediyo kuno mumbuulire y'omunene omu yali afiiridde ekiruddu ku Bukedde ali ku front page monitor front page leetaaga mawuli amalala gano wano era ali front page wuuno wano Alex Mukulu raised the bar in theatre abanene wano bafiira ku keesi Nakasero hospital Mulago Agakani n'ensi endala ye munene eke yamenye rekodi okufiirwa ekiruddu lwa mbeera nga tibalina ssente zimujanjabisa Alex yafudde bunaku butabawo bwansembe yes kubano bwe muyita ba celebrities simanyi abanene none of them visited Alex Mukulu in Lubaga none of them ne kati obalaba bonna balinga ng'enswera ku mulambo gwe balaga ebitenkanika ku National Theatre gyonalabye ku bijira abadde mu makaage bali eyo talizikawo kye kisooka Alex Mukulu tayinza kuddawo kijja kutwala emyaka 10 tasobola kubanza sirabanga muntu yali creative yali ajerega nga Alex nze namukonsultingako ku bintu bingi omanyi yampa ekigambo simuka Uganda Alex yes ate n'amala akyusa nangamba twakolamu ensobi kyalibadde zuukuka Uganda you get it fabalabanga emizannyo ku National Theatre ng'olaba omuzannyo n'odda awaka n'ogamba Jesus yatraininga Mendo oyo yes Mendo skit gye yasooka okuzannya nga actinga nga President Museveni gwali muzannyo gwa Alex Mukulu ku National Theatre you get it baagala byonoonese muntu NBS NTV Bukedde zibalage atazikawo yali emulago sorry yali elubaga for a week and a half none of them stepped there eri yali nyayo I'm surprised njago nawe oli munnamawulire ndagayo omunene yafiira ekiruddu yes kiruddu it's a hospital it's a referral hospital naye abanene bonna tumanyi of the official hospitals tumaje bafiira balwali Makona ali ku keesa ye sisobola kugenda ku ntaana ye yafiiridde kiruddu sisobola nja kugenda nga bamaze omuziika ntwaleyo ekimuli mwenenyeze era nayombye nnyo n'omusawo oyo lwaki tuwaŋŋamba nga bamumuwambako yaŋŋambye bamumpambako nga lisoni gye bawa tibalina ssente za kusasula musawo omanyi ssente meka mitwalo 15 buli naku a professional nurse. Then that also means Alex abadde musajja musirise kubanga abadde highly private abadde ayagala bintu byekubyemaliza yekka kubanga tekintunga ekyo bali badooza nti yali baddeko ne baakolera bannange mbere abambi olumu baswala kubanga ekifaananyi abakibadde bamumanyiddemu kirala naye nze singa ono nansi yaŋŋamba tigashumba tulina obuzibu kubanga ye nansi agamba bamugamba sikyalina sente zikusasula emitwalo 15 buli naku just emitwalo 15 emitwalo 15 ennaku asatu gye miliyoni 4.5 I can afford that money you get it naye atufuddeko bano bonna bolaba mbu osimanya ba actor bonna ne ba actors bonna alinganga Yoweri Museveni kati nga bakulembedde nnyo wali kati kiringanga wano Yoweri ye master ye superstar ye Ssaababanda ye Ssaabayeekera ye Ssaabalwanyi bano bonna bolaba genero bonna oli alina script Yoweri ye master ye Ssaababanda ye Ssaabalwanyi byonna bibye ne Alex wabadde mu industry yes tewali ali mu ligi ye ne batamufa
Kiriza ate tubeere nga tukutwalako ewa Bobi Wine ne famire ye nga woli mukuba nti nate obalabaawo eggwanga likuzizza abaana abaana bakulidde ddala munnange kale tubeere nga ate twebaza Babi Kyagulanyi abaana abakuzizza bulungi oba kati mukwano gwaffe oliye agamba kale omwana wange yandibadde awo naye kati laba baamusibye siina linnya siina gwe nnumbye kale katubeere nga tweyongerayo katubeere nga tukuwa akatambi kano munnange ate Bobi Wine ng'ali ne famire ye babeeko kye boogera. Introduce yourself and in just half a minute say your word. Hello everyone, my name is Mbogo Shadrach. I'm 16 years old and I'm so grateful to be here with all of you. I've met so many intelligent minds, strong people that show bravery, people that run away from home just like us. But my people, let me tell you this, when we go home, we shall go to a new, better Uganda. Uganda's Kuka, wake up, because as Solomon said, the youth, us, we need to know what's happening in our country. We can't see politics as, that's old people things. No, it's how our country is run. It's how things move. And we need to understand it from a young age. My parents have done an amazing job at making sure we understand everything, at making sure we know everything we need to know at a young age. And for that, Mama and Tata, I salute you. Thank you. Now you guys have taken away all the things I was about. Opposition bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate basaba Dr. Kizza Besigye asobole okuba nti nate ateebwa agende afune obujjanjabi kubanga mbu embeera gy'alimu si nnungi. Era tusaba Bannayuganda bateegatteko kubanga olwaleero yenze, olwaleero Dr. Besigye, olwaleero Nelson Kwabo, naye tomorrow it can be. Today is Kivumbi, tomorrow it can be. We request this day. Olwokusatu olwa buli wiiki, buli lwakusatu olwa wiiki, tubasaba Bannayuganda muteegatteko. Abamu mubadde mutubuuza kati tukole ki mu Uganda ekyokukola ki kino tukireke. Tujja kutandikira awo tetukimala nga tugenda kulebo ki endala. Tukusaba oyambale erangi eza Uganda. Tulina t-shirt eno gye tutongozza olwaleero nga eri mu kala, ziri mu kala ya Uganda oba fulaga ya Uganda. Tusaba Bannayuganda abanaasobola okuteekamu ssente oba okuteeka ssente mu kampeyini eno, kola t-shirt oweereze omuntu yenna afuufuuti asobola okugyambala. Tulabye aba NRM abangi abateekasiku mu kampeyini ey'okununula abasibe abatalina misango. Osobola kukola t-shirt eya yero oba osobola kwambala lugoye lwo olwa yero n'ogenda mu office buli lwakusa ojja kuba otwegatteko. Tusaba anaasobola kufuna ssente n'agabala okukitebe n'atuleeta t-shirt eya yero oba eya red oba eya black, tujja kumwaniriza tukole print era n'okuleeta nga ziri printed kitiire tujja kukwaniriza. Bw'oba nga tosobodde t-shirt oba nga tenakutuuka kosolaba kukifuna, osobola kwambala nga bwe linambadde. Kasita oyambala mu black oba red oba yellow n'ogenda mu kigo. Osobola n'okufuna nga kano chairman waffe akayina ka brown n'ogenda nako ku mirimu. Era agenda okukuba kiyaga naye tetujja kusanyusa era ensonga yaffe ejja kuba kugenda mu maaso enkola. Tubasaba okwegatteko era tekijja kukonooka, tujja kutandikira kwekyo nga tugenda tujja kubayita nga tubategeeza ebirala.
petition zaffe oba yetwagala Mukama Katonda ayalukule byogenda okutwala mu kyaki mu kanisa mu kereziya mu muzikiti n'awalala olw'okusatu tusaba obikateko ng'osalira wooli osobola kusalira ku siteegi ya bodaboda osobola kugenda wansi w'omuti osobola kugenda mu ofiisi osobola sikiira olwokusatu okugenda mu kyaki nobwe mbaga temuliyo bantu naye kampeyini eno katutambula mu maaso baliitanzi baffe ab'omutusi abantu mwena bannayuganda tubasaba kutambuze kampeyini nga bwe tusaba mwami Bakuma ate omusango gwa Dr. Messi kubanga embeera Dr. Messi tezaalimu kati yava kuba omusango oli nga tusaba Dr. Messi atwalibwe mu ddwaliro Katugendeko mu nsonga za Dr. Jose Chameleone ne mutabani we Aba Makasi. Bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bawa endowooza zaabwe. Nabyo katubeere nga tubikuwa wano. Mwana azannya bbulu. Taata n'agamba naye ajja bazannyiramu bbulu olunaku lumu. Nenzijjako essimu yange. Kamiri yalimbamu awo. Kasita yagamba ne public naye ajja gizannyiramu bbulu n'ajjako bujja essimu yange we nakoma. Yalimbamu nnyo. Okitegeera? Kitegeeza omwana bamusacrificinga. Singa temwasacrificinga mwana ye kennyini yali asobola okulinnya ennyonyi kuba obusobozi abulina. N'agenda n'atula ne tooto we n'amugamba mayi kati okoze oli musajja mukulu bino ABC toteekeddwa bikola. Okitegeera? Era omwana ne site yandibadde agijjayo oba n'ebikolwa yandibadde akola ki? Abivaamu. Naye omwana teyafuna kubuulirwa mu nsonga eyo. Omwana akyagenda mu maaso n'okukola ebintu ebyo kibanga kikituufu kubanga izo site sizikyalako sizimanyi. I know as a dad you want to step up. Hey, mwana wange baleke. Zabanaye. Mpulira Jose Chameleone. Sometimes for abakazi mugende tukobe n'ebizibu byaffe bye twekoledde. Kati bw'aba omwana atandise okuza emisango mu US. Very good. Very good. Anti nyina yamukuza. Gwe taata wali toliiwo, wali mubi, wali mukambwe, you were shouting. Muleke. Bannange. Waliwo ekintu ky'otuuka n'ogamba ate oba he called their useless dad. A dad who was absent, who was drunk, who was what? Kati ye ekirungi naye agenda kuzaala tagenda kuzaala. Very good. He is also violent like you. Naye ali mukuba mukazi nga naye wali okuba nnyina. Kati kirungi. He has started walking in your footsteps. Ayina ne pini mu nnyindo Chameleone nkuloopera oyo omwana we. Amanyi n'otuyita Ugandan fools with you idiots, you bitches. Very good. Engeri nti gwe wali omukambuwalira nina n'amuddusa US n'amutwala gyewabagulira tiketi gyewabagulira emmere gyobadde obaweerezanga n'olusi kasente n'ogenda US omwana n'agamba don't sit in my car mukwano bambi kirungi ate nga gwe taata nywa champagne wo ne whisky nkubuulira Chameleone drink your champagne nyina yeyamukuza people wake up tewagidde mukazi you also are a woman naye oyo omukazi yakuza bubi omwana we Zari here has kids and Zari's kids are very respectful bakulidde bweru abaana be bakulidde bweru nze nina n'omukyala gwemanyisiza friend my husband naye mami we yazaala abaana bazungu naye omukazi muddugavu yakuza abaana ng'abaddugavu bali abaana bazungu naye balina empisa ye mwana gw'osooka amagayo tewali ekikopo nga muzungu n'agenda n'akireeta ate gwe omuddugavu bazaalidde wa ogenza Amerika bukulu enda kuyita ati n'ogamba mutaatawo he was violent he was abusive you were also abusive ate good enough taatawo ye tebamutekako record gweri record egenda okutambulirako buli mu nsi repercussions of disrespecting your father Aba Makasi. Very good. Very good. Mama Aba Makasi webale kuza mwana wo. We appreciate.
Mbadde nsaba ne leero oveeyo okole tweet nga bwe wakola tweet nga mutabani waavune kitaawe n'omudifendinga. Please make a tweet because also your son is violent like the father as he used to play. Munnange omwana wo naye mukubi nga kitaawe gwewavuma. Omusajja n'akwetondera enfunda eziwera. I'm sorry, kiri. By the way, I don't blame Chameleon for his reactions because he used to be umuvubuka ng'avaamu kunywa njaga biki. But when a man grows up na taking actions zebyakola, I feel sorry for him. However much yali abusive yali ki yawanga obuyambi yatwala abaana be mu international schools n'abanoonyeza flights ezibatwala ebweru biki. Eri wano e Kampala omusajja akugunda nga takuwadde n'ekikumi nga ne fees tamusasula ate nga ne gy'osula akkubirayo. Kakati mukwana Bamakasi katono notalya nze. One of the prayers I made of Machitao, the prayers of saying, you abusive nigger, you don't care nigger, you are nigger. Yes, I was named a nigger. You also have a case in US nigger. How is Dutch nigger? So not. Nze tatange ne bw'aba mubi bannange ng'ali wali mulwadde nfaayo because he's still my dad. A dad who took you to the United States. A dad who came to the United States n'akwokya n'okwokya n'akusaba atuleko mu mmotoka yo n'omugamba no my nigga motherfucker siri wamugamba ng'ebyo my nigga fuck you saa zino nawe you are always violent my nigga. Tono natali ambuzi. Ezo baziyita repercussion of the curse. The curse is working. Owulidde ekikolimo kya jjajja ne taata bwe kikola. Nyala mukyala ati musima Diana ati. Have you had the curse of the family? Nuko yajja kulamaga olwo olugoye lwa Bikira Maria yali lwambala ng'agenze kulamaga Namugongo na luno gwaka olugoye terunyuka ku mubiri. Nekirala wayedde sente mu Bannayuganda lekera kubanga obunira bw'otyo buli kaseera n'ovamu ekifungo mu kamwa. Genda bokugenda bakubuuza amannyo. Omusajja oba ali myaka 3 naye yenna atunulanga wa myaka 8. Otunula bubi bbaka. Bannange mufunye ebyokulya mulye. Mugende mwekereze mutandike eddagala oba muli babali. Ekika kyonna kyaddano kiraba n'oli omukazi naye alina amalibu. Guno mulimu abantu bakyabeera n'amalibu ku ssente z'olina. Abakadde bonna batunula weebato bakyayambadde ebitengi bya Bikira Maria. Gendako mu saaluuni wali wali essaluni ezalayiti osobola omugulira ebizigo ebyankumi 2 n'agonza ku 2 n'agula ne bugayo obwankumi 2 kasaketi neddayo nga ku nviri z'omukadde benda nga abakadde bammwe mubateeke ku kamera nga mweraga nti mulina ssente mulaga amamotoka mulaga ebizimbe n'abakadde mubajjeyo nabo nga balumikako gubantu nga balabikako gubantu nga bafaanana bulungi. Bakyayambadde zino ebimoja buno obusapatu obw'olukumi obw'enkumi 2 wali erimu owino. Konkula zibeera wali erimu owino 15,000 mutwalo omukadde n'ayambalira ddala engoye ezitegerekeka. Naye omukazi n'omutungire ekitengi kyeyambala ku baluli ng'agenze okulamaga na guno gwako ekitengi kyekimuva muli. Bannanga mulekeraawo okutwaza abantu. Temuweerawo ne mulaga ebyobugagga byammwe nga bakadde bammwe batunula birala. Mufe ku bazadde bammwe, mufe ku bakadde bammwe. Sente ze mukoleza amayembe ge gaba kitwalako ssente. Mulye ejjembe eribanywako ssente. Mulye ejjembe eribanywa omubiri gwammwe ne muba nga mufaanana bwe mutyo. Ssente ze mufuna za kibi. Lwaki mutunulanga kibi? Nyoko mugulire ku ngoye. Buna ssente omutege ku ffe y'amagi. Omutege ku mwezi gw'amata. Anywe ku bugi bwa soya. Alye ku mutege ku yeesi y'amagi abeere ng'ajja mu katala ekisente. Bannange mufe ku bakadde bammwe. Muleke kufa kubamala. Wini wa mami yali wali abala okusingibu n'obusingiwa ssente manyoka afaanana bw'atazinga bw'ati. Mujja tugambako muzunga egambo naye mukantise ku kisente. Nedda. Wiyedda nazo okulamagana n'obwaka lwaki abantu. Musawo wadde nga bamuli bubi nnyo ate ku TikTok wuno avuddeyo n'abaako ate byannyonnyola avuddeyo n'alyoka agamba nti abamu baamukutte bubi.
musibe mutaba na Uganda. Omukazi asinza omutima omubi ku app eno. I don't know whether mugenda kuntegeera naye mujja kuntegeera. Ndi musawo. Ate ndi musomesa. By profession. Nina more than 1 degree. Ate to make the matters worse, okuva kasoze akaba kulwe makerere. Okujja ku app endiri ayagala mbeereko. Teriyo. Nze ne comments bange bangamba ofunamu ki. Naye ne ngamba nja kukibeerako reason. Ndekikazi nno kigezi nze. Government empeeredde. Government yankwatira ddala okumala S4. N'ensomesa nze awasinga mbadde scholarship. Kati we mmaliriza ne ngamba. Nenzija kuno nga ndaba amanyanga mangi nnyo. Why don't I come out and talk to these Ugandans? Nga Katonda bwe yansomesa for free. Why don't I come out and teach for free? And I'm paying back. And I'm so humbled okutegeera nti buli omu awulira videos zange. Ekinkubisa kikino, ekimpisa omutima omubi kikino. Wovaayo n'oyogera video n'endaba nga by'oyogera bikyamu. Abantu bantaaginga mu videos zammwe. Nina okugiddamu. That is where the problem is coming from. Buli video gyenzize nziramu wano nga nzizeemu omuntu. That is the problem. That is where the problem is. Abantu nze okusookera ddala nvumiridde nnyo ebintu ebikwatagana n'ebyo abatunda amadagala ago ag'okweteeka wansi agaki. But now what do you expect? Buli omu ajja kunkyawa because of that. That is it. Then video ya Sheila Price ya placenta. Najiddamu obutuufu bwamu. Era saagamba nti police jangu omukwate ne mugijjayo. Nagamba nti police munoonyereze ku kintu kino. Did I say to take you to police? I never told you to be taken to police. Video gyavaayo n'akola ku immunization. Yajogera mu bukyamu bwabo. Era nenvaayo I rectified the thing. My work is to help you. Era abamu abategeera bantegeera. Naye okusingira ddala abantu jjukira nze buli wenkutte banaye sireseewo kyekimu. Kubanga nze nkwata ku bintu byendaba ebirimu obukyamu. Nze bantu bangi bampita okujja ku advertisinga. Simanyi gasajja simanyi dedede. Walinga n'akatandiika. Dali camera excitement. Ne bampa buno buleeta amazzi, amajani, ngowa bino bireeta biki. Ogenda obiwa omuntu n'akwira musawo tebyakola ne ngamba okay. Musawo tebyakola wampa obukozesa tebwakola. Nga n'akatandika ne ngamba okay. Nensoosola nze ekibi nkyayisa bingi basweetheart. Nze ŋŋaana obulango. Nze ŋŋaana okuteekerayo abantu video kasita ndaba ng'egenda kukosa abantu abalala. Nkigaanira ddala. Kati eno video gye yakoze ya steaming. Yalumye nnyo oyo omuwala. Kubanga kituufu steaming is a scam. Video zenzize nkola kuno zonna mba njabulula bizinensi zaabwe. That's why munkyawa. Njagala mbagambe kuno kino kye mbagamba. Teri agenda kunzija ku app eno. Kati no ndi wano bagamba. Newe muwandiika bbaluwa ne mugituwala ne bangoba ku mulimu. Sigenda kuva ku app. Era ndi wano bagamba. Abantu nze gwe mulaba ebintu byenjogerako abantu abagenda nange mu maaso buli kintu kye mulaba kyenjogerako ne bareactinga ennyo kiba kikutte ku bantu bangi. Ani atatunda bujani mu Uganda? Ani atatunda bujani mu Uganda kuba n'abeeyiya?
That is one. Bani abavaayo ne bagamba kati kangambe ng'abantu bakabye busundu. Ng'abantu bakabye busundu. Ng'abantu bakabye busundu. There are some things bye mwagala mukole. Olwa kimanyi embeera ya Uganda. Nga mwagala kufunamu. Naye the way you do it nga is wrong. Nze nvaayo ne mpakanya. Banaye nze nja kufuna nyo ba haters bangi. That is the fact. The fact is, ate kuno we munagamba mbwera ndaba ne Piton temwagala. Abasawo ababiri mutagala kuno okusingira ddala Dr. Piton nange. Reason tulina omulama gwe twajjirako. Ate fa abasooka kuno. I'm here to tell you wallahi billahi tallahi ngenda kusomesa. Era wona avaayo n'okola video. Ng'ogiwandiise mu bubi nga ngimanyi ngenda gisomesa. I'm going to teach. Ngenda kusomesa nti bannange obujani amazzi agalimu agabuguma. Ne wosalawo n'onywa amazzi agabuguma amajani, abayimini nga toteesemu majani, ng'okola exercise, ng'olya emmere entono, ojja kukonga period. Era nja kudda wano nkugambe nti bannange placenta njogereko bye njogerako period. Bweteta mdode mulabi mulungi alikuwa kumina ku Newspack channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga no kuleka obaka bwa mu comment section bela bulungi uweraba.